Pia. Are you happy? Naye nzesitera kunyuma. Okay. Naye lero nnyumye so. Kirakola ki? Sitera kunyuma naye lero nnyumye. Weekubagiza. Sitera kunyuma nkubuulira. Pia olina ensonyi. Otya abasajja. Mama yagaana abasajja. Buno bajja kukola ki? Bajja kunzija ku mulamwa. Bajja kujja ku mulamwa. Kati obeera gudugaale. Ani akwambaza olunaku olwaliro wa Mapia? Fatuma Asha. Makeup by Saida Beauty. Hair by Mbaja Sean. Engato yonna gijje downtown. Era tesala weeri awo. Njirabeko. Whoa. Engato ogambye wagijjewa? Downtown. Sente zabadde ziweddewo. Gogwe. Owaye kanewo. Olina gazala. Y'omukaaga. Kyokka bambi amazima go sente zabadde ziwedde. N'ogamba ka olina gazala ndi. Ne ngamba n'abantu ndi mulwadde naye ne batabifaako nadde njagala bansabe bampe ssente. Okay. Olunaku olwaliro pozi nawe oli nominated? Lwaki ogamba koze kitegeeza tewannonda. Nambye pozi nawe oli nominated? Wannonda. Mateeka pe. Ndi nominated ng'omuyimbi omukyala akyasinze okwambala obulungi. Mukati gono olimu nani nani? Spice Diana, Vinka, Lydia Jasmine, Rachel Ray. Onaaba mega? Omulamwa si gwa kuba mega awadi yaffe ffenna naye era ndowooza ngenda gitwala. I think I'm gonna take it to celebrating awamu ng'abakyala. Naye omulala wagitwala njagimubbako. Kyokka bambi nandyagadde wangula. Ani akuba ebifaananyi bye tulaba ku Instagram? Baphotographer bangi. Naye yali asinga okunkuba baali bamuyita Davio. Yes. Kati agenda bweru? Ennaku zino nsaba ssente nnyingi. Mbu wakikolamu nnyo. Kati ayinza olowooza wano nkikubye nnyo naye bambi nga ssente zisinga za mu kibiina. Pia okimanyi oli fani. Pia okimanyi oli fani. Lwasema okunyumya tewangamba this other side of you. Anti muba mumbuuza bya mujja wange simanya ani simanya biki bimalako emirembe so olaba happy nga mumbuuza. Baba bakuza bya mujjawo. Munaye buli omu mujja wange mu Kampala. Naguma nasalawo ngume. Ofumbe wonna. So Pia, fashion industry olaba eragawa? Nze so nakikiza nti today this is what I'm seeing. It's too much. Era nga nandyagadde okutuusa okwebaza kwange wa omusajja gwe bayita Muhumuza Brian. He's a fashion king. He's given our fashion industry a lot of sense, you know? Era kati December wetandikira nga watandisa dde okudduka ew'omutunzi because even the whole entire year tubeera twetegeka ofaayo nnyo ebifaananyi by'oteekayo ofaayo nnyo engeri gy'ofaananamu mu videos byonna because we now have a reason to be fashionable. Olisomuluze bale. Tuluveko. Kale toyanza nnyo Pia. Bale sagala kubawo naye kale. No, nindako Pia. Olwo kyembale njagala okwongerako. Nkwesonyi nkukyala. Pia nindako togenda. Yogera. Mama, olwokuba oli mweru kati ogenda. Olwokubanyumye. Ne Pia. Kalowooza ki koyinza okuwa abawala abali eyo abakulaba essaawa zino? Be who you are and don't fear. Totya kubeera kyoli, totya kubeera ng'oli wanjawulo, totya kuvumibwa, totya kubeera criticized. Nakubibwa. No, okubibwa kibi. No, teri mwana muto yandyagadde mukuba. But do not fear to be who you are. Because ekyo kyoli ensi ekyetaaga. So be who you are. Red carpet osazeewo otambula wekka baby. Naye. Ensonga ezo twandibadde tuzeesonyiwa. Walayi Pia tufunireyo omusajja obeere nga osirayinga ne guy wobwot. Njabaleetera Anthony Joshua ow'ebikonde. Olina crush kwa Anthony Joshua? Siminaako crush ankwana. Akola ki? Ankwana. Naye sinamukkiriza. Anthony Joshua akwana? Akwanira ku ki Facebook, WhatsApp, Instagram? Ntambula nno nvaawo. Celebrity Track. Subscribe.